mwegendereze Shira Gashumba. Shira Gashumba omulimu gwe abegera gavumenti nga abega kilasi eyo. Ebyo by'omulaba nga ateekamu otupale otunyinkuli n'alyoka atukunamira atulaga otunyinkuli tw'otuntu. Alina otutako tumulinga otwaddole tumulinga obugaati bw'ataano. Otutako tuli bwe tuti. Ebyo aba asikiriza bagagga, abaana baabwe, ba-investor, abaana b'abakulu mu gavumenti abakirasi eyo abasobola ayina ekibinja ky'abawala Abanyarwanda. Bw'oba mugagga ne bw'oba ogenze ne bw'oba oli Zanzibar bakukimayo. Kaakati yo olumala okubega kyaba abeze ng'akibuulira kitaawe. Kitaawe ng'asumulula gganga mu gavumenti nga bajja bakubba tebatta. Babadde tebannatandika kutta. Babadde tebannatandika kutta. Naye eky'okubba obubbi n'okwavuwaza. Shira Gashumba n'akumanya nti olina ssente. Akola byonna waakira kukunamira paka ku mimwa. Waakira kwekulukunyako bw'ati ku mimwa n'akwekulukunyako naye baba bateekwa okukubba. Yo olumala okubega ng'abuulira kitaawe nti kati gundi ne gundi ne gundi. Ayuwa ebiwala Ebinyarwanda ne bijja ne bikunyonyogera paka lwe bakubba. Bo bw'obalema nga bakuleetera kigganga kyabwe kikulibwa kitaabwe ogwo gwe mulimu. Sibibabuulidde kati bw'obeerayo nga lwe baakubba wali obaddeko ne Shira ennaku 2-3 wiiki oba nga gw'obadde opepeya naye zaakatambye emabega. Nze nakugamba ebyange mbireka biri open. Zaakatambye emabega otandika okumanya lwe baakubba wali olina nkolagana ki ne Shira Gashumba. Bwe baamala okubba yakomawo. Nammwe mbamaze. Oyo ya sportinga bagagga. Temukuba ku simu yange. Ayo byemulaba akunamya otuntu twe twonna nno. Kale obunkenke. Mu gavumenti waliwo obunkenke. Museveni yabadde ayogera ne Kagame ku simu. Kagame n'amubuuza naye omwana oyo yakuyitako atya, omulenzi yakuyitako atya. Mwenna omulenzi yabayitako atya. N'ayita eri ku Besigye, n'ayita ku opposition, n'akuyitako. Mwenna n'abakuba. Mulaba ebizibu bye mutuleetedde kati. Kagame ali Rwanda yeekokkola Kyagulanyi. Yagambye Museveni mulaba ebizibu bye mutuleetedde. Omwana yabayitako atya, mwali mutunudde wa? Ne batandika okwejjukanya bonna be bazze banyiga, baali basuubira gundi, baali balowooza bw'ebitiibwe nga babuuza Museveni yakuyitako atya, ne Museveni tamanyi bwe yamuyitako. Kaakati nno muwulire wano awali okulya n'okkomba essowaani bakadaama. Basisitaani, Home Assistants, mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo olumiitingi olwabaddeyo. Olumiitingi lwabaddemu Museveni, lwabaddemu Senninde, lwabaddemu Nabbanja, lwabaddemu Nabbosa Sebuggwawo, lwabaddemu baminisita, lwabaddemu abantu. Baatudde ku luno nga boogera bakadaama, boogera ku bakadaama ne basekadaama. Bagambye bwe bati kati eno ye opposition eyaddala. Bagambye bakadaama bafuuse ekizibu. Wano bakadaama babalemeredde. Bagambye ekintu kino. Ekisooka bakadaama temutya baminisita. Abaana bakambwe tebatutya. Abaana bamanyi ebintu bingi. Abaana bavuma. Abaana bawaayiriza. Lwaki muwaayiriza abantu? Bagambye abaana bawaayiriza bakuwaayiriza ekintu n'oswala. Bamanyi ebituufu n'ebitali bituufu. Abaana batumanyi nnyo batuwaayiriza. Bayogera ebituufu. Abaana tebatutya, tebatussaamu kitiibwa. Kati no opposition yaddala. Bagambye bakadaama muli babulaba okusinga opposition caucus mu parliament. Now what is the way forward? Bateeseza ne bagamba ekintu kye bagenda okukola bakadaama kiikino. Baali babafulumiza mudde ebweru, mugende ebweru, Museveni afune obuweerero, naye kati obuweerero bumubuze. Kati ayagala okufuna obuweerero buubuno. Bagenda kufunayo kadaama
nga tumumanyi nga ddala Kadaama atabuusibwabuusibwa naye bamwagala nga yasomako nga yatuula mukaaga oba nga alina professional yonna oba musawo oba muki nga yagenda mu Bwakadaama ng'era tumumanyi. Kaakati Kadaama oyo bagenda kukwata entebe, bagenda kuleeta ekifo bakijje ku genda bakijje ne ku Foreign Affairs bamuteera awo entebe. Bino ebintu mu Bayibuli mu ebiri. Yusufu yali mu kkomera, bwe yava mu kkomera okugenda mu maaso ga Falaawo okuvuunula ekirooto. Bwe yamala okuvuunula ekirooto ne bakuliyeetingawo ekifo ekitaali mu hierarchy. Ne bagamba gwe weeyongere eri naawe weeyongere eri, nteekaawo entebe. N'amugamba kati okuva n'olwaliro ogenda tuulanga wano. Ne bakuliyeetinga ekifo ekirala okumpi ne Falaawo ekyokutegerera n'okuteekerateekera Misiri nga enjala eremu gimalawo. Kati bagenda kuleeta entebe nga bagenda teekawo awo minisita oba ministry nga bagijje ku Gender and Labour, bagijje ku Foreign Affairs, bagatirizawo bateekewo entebe batuteerewo Kadaama ng'akola ku nsonga z'Abakadaama ne Bassekadaama mu diaspora okusinga minisita wa Foreign Affairs n'okusinga ministry ya Gender and Labour. Bamuwa obuyinza nga bungi okukola ku nsonga z'Abakadaama. Museveni kati mu bye bateesezza kye yagambye basooke balindeko amalo kyekkenneenya ekya takisi ze basala ku ssente ze tuweereza ewaka. Bamugambye basalire ku ki kendeeza ku misolo kwe basindikira essente. Babateerewo sako nga yabannazirwanako bw'obanga wazirwanako mu Middle East bwodde waka osobola okwapulayinga n'ofunayo kasaka awo n'ofunayo ku kalooni okole. Ono agenda kutalaaga n'okulaba ng'ayingira mu detention centers zonna naddala mu Middle East ne mu biyumba ebyo mubiyita muti ebyo byani ebyo kuba bakuŋŋaanyiriza nga temunnadda waka nga si kkomera ate si gundi mubiyita muti ebyo oyo alina okuba nga abimanyi asobole okujja okutalaaga Saudi Arabia, atalage Dubai, atalage Oman. Agenda kuweebwa obuyinza ne ssente n'amaanyi okulaba ng'akola ku nsonga z'Abakadaama musobole okukkakkana. Naye Museveni abagambye ku kyaka ssente musooke mulindeko abazungu tetukyafuna ssente ekyo ky'emisolo musooke mundeke nkirowoozeeko. Naye bino ebyala byo babikkaanyizaako ebyokukola ki ebyokubateerawo deportation oba byebyo deportation. Yes, deportation. Agenda kutulaga deportation zonna ne offices zonna abeere in touch. Alina okuba nga alinako idea ku byo nga tabuusibwabuusibwa. Naffe kati batandika otukwatanga bwe batukwata obwongo nga bwe baddira Busoga ne bagisaanyawo olw'amaama Kadaaga, ne bakwata Kigezi ne bagisaanyawo olw'amaama Mbabazi. Buli kitundu baakiwaayo omuntu. Buganda ne bagikwata olwa Sekandi. So kati ekya ssente kye baliko kye bagenda okulaba emisolo bagisaleko ne bwe banaasalako siringi emu bajja biteeka mu mawulire. Era kati Bakadaama bagenda kunywa ku tuzzi olw'okusala emisolo egibadde gye batudde mu bulago. Kino kizza oluvannyuma olwa Pulezidenti Museveni okuba nga alumiddwa abaana bano bakolanya ate nga gavumenti ebabba. Era Museveni yeewuunyiza nnyo emisolo emingi egisalibwa ku bantu bano ate nga ze zaafuuka emmwanyi za Uganda. Bakuukateeka anti ffe tukulembedde abalala ne bakola ki ne bagoberera. Ekyo si kimaze. Tubawe ministry, tubasaleko emisolo, tubakolere sako. N'ababonaabonera ebuwarabu tubajjeyo. Zezo resolution ezavuddeyo. Then ey'okusala ku misaala ku tax bagenda gyekkenneenya. Eyo akyagiganye kuba akasente talina.
olunaku lweggulo naze ne mbabuulira ebbendobendo ly'okuva mu Luweera nabaleetedde Lake Victoria ne njibajjira almost ku Masaka ne ngireeta ne njibakubira ku Kampala ne mbabuulira engeri gye bagabanyegabanya ettaka lyawo awo abantu baawo mugenda mu kampu essaawa yonna bwe muteerwanako abantu baawo mugenda mu kampu essaawa yonna. Kakati fayiro eno ngazi egenda egaziwa waliwo abantu abali ebukakkata. Abantu b'ebukakkata waliwo omwami Omunyarwanda eyeeyita Omulangira Kimera Ssaalongo. Yeeyita Omulangira Kimera Ssaalongo, mumubuuze ava mu Ssekabaka ki. Oyo omwami Munyarwanda akola implementinga ebigendererwa bya Museveni mu bitundu bye bukakkata. Bukakkata ku 4, bukakkata ku 2, bukakkata ku 5 ne ku kyalo kye bayita Mazigo. Ebbendobendo eryo nze simanyiiyo, nze kasitangwa ku fayiro ngireetanga bweti naye simumanyi. Naye oyo waakabano tabangako Mulangira. Era bw'oba oli bukakkata ng'ebintu byo tebitambula, bizinesi zammwe zifa. Bwe mulima mmwe mufiirwa, bwe mulunda mmwe temufunamu, bwe muvuba mmwe mukwatibwa, bizinesi ezammwe ze zifa. Ye musajja mugagga nnyo, yakola n'embaga ya buwumbi ng'obu. Omulangira Kimera ava mu Ssekabaka ki? Ava mu Kimera akakasa, ava mu Ssekabaka ki? Oyo Munyarwanda. Buli kitundu Museveni yakwata Uganda n'agiteeka ku ngalo ze wano. Buli kitundu akibalira wano, ayina remote. Buli wamu ayina gwakubira n'amunyiga amapeesa wali wano wali. Luli mwakiwuya Nakalema ng'akyogera. Kati mwabe bukakkata mulina Omulangira Kimera. Oyo Munyarwanda awedde emirimu temukuba ku ssimu yange. Kasita mubabuulidde. Nabaleetedde ebbendobendo eryo ddijja wali mu Lwera ne ndibaleetera okuva e Masaka. Ne ndibaleetera ne mbatemera buli wamu engeri gye bagabanawo ne tujja mu Katonga, tuzze Katebo, tuzze Golo, Namirembe, Katebo, Bunjako, Bussi, Sisa ne tukomawo paka Kampala. Ebitundu by'e Katende muwala wa Museveni yazimba ekkanisa mu lusozi waggulu e Katende n'ateekayo woteeri ne kanisa. Waawo waliwo ne Kigonga ayinawo woteeri. Awo wonna ettaka lyawo ojja olireete we bayita Nsujjumpolwe. Awo wonna waliwo ebyobugagga. Olwo olububuto lwonna bwendu kujjidde okulujja mu Lwera wonna bya bugagga ebitabuusibwabuusibwa wansi mu ttaka bayagalawo. Bwe mba mulowooza nti nno byakulimba mugenda mu kampu ng'abantu b'ekikuube. Mujjukira abantu b'ekikuube be tubadde tulaga wano, nze ntera okulaga obutambi obwo wano. Waliwo ebiseera bye najja ne nsomesa ku pads. Ne mbabuulira pads z'abakyala ne njogera ne mungamba wire ebyo ebigambo bitutamye gye ebigambo ebyo wano. Kati mwalabye bwe babaleetedde pads eziringa ng'obuzindaalo gundi obusenge gy'omubisi. Edda twabeeranga n'ogundi n'obuzindaalo obwo mu byalo. Naye njagala Muka Museveni gwe Minister wa Education, Nabbanja oli Prime Minister, Supiika oli mukazi, Diana Atwino oli mukazi oli wa Permanent Secretary wa Health, Diana Acheng oli Minister oli mukazi. Bakazi mwenze wendi, nze ndi ready. Njagala bampe akazindaalo ako nange nkabasonseke. Nsooka ne Muka Museveni nkusonseke olwo oluzindaalo, ndukusonseke nkutotambula ogende. Olaba olengejja toyina luzindaalo olwo
ndukusonseke tulabe obanga ensimbu tezikube nofa onomalawo eddakiika 2 nga nkusonsesa olwo oluzindaalo nze njaddu basonseka nze wendi bayibuli egamba bweti nti olukiiko lwatuula mu ggulu ne babuuza ani anaatugendera Yesu n'agamba nze wendi tumanzi nyingire bulungi nnyo mu kasenge mpite 001 Janet 7 jangu nkusonseka oguzindaalo nkugambe genda achenge 002 nkusonseka oguzindaalo nkugambe genda tulabe oba onootambula ebigere bisatu ngolo oluzindaalo lukuli mu magulu nabbanja olaba omugongo simayo omugongo jogu omusajja kyavudde akwambaza ekikofiira ekirimu ensekere nabbanja nkusonseka olwo oluzindaalo oddeyo ewa musafiiri alabe oba alina wanaaluma nedda bannange twogere bino ebintu nayogera ebintu bino ebya pads nabyogera ddanga wano abyogerako ndi ogu nembabulira infections ze baali batadde mu bigundi ebyo nembagamba bannange tuddeyo waka kati njagala mukamu 7 nkusonseka ekizindaalo bw'otolengejja ebyenda nga si yenze naye bakazi mmwe ne mutuula mwenna nga muli bakazi kale bwe byalikoleddwa abasajja twali badde tugamba nti abasajja kye bakola tebakimanyi nedda supiika nkusonseka oguzindaalo bw'otambula n'otuka ku palamenti nga tonnavaayo byenda ave ku intaneti ne mukwata abaana baffe abaana bammwe bo mwabasonsesa ebyebizindaalo wabula abazadde ba Uganda abasiru abatalina magezi gye bali abatandise okuwa abaana baabwe ebizindaalo ebyo nedda okubiteekako abaana baffe basooke bampe Janet nkimusonseke saagala kubuuza nti ani anaagenda nze wendi mmwe mubakuŋŋaanya awo alupo nkusonseka ogwo oguzindaalo ndabe oba onootuuka mu tteeso kati mwagala tuyogere nga tubibikirirako kubanga tuli baganda nnyo abantu baleme bitegeera omwana wo lwanajjanga ekizindaalo kijjudde ebyenda tokuba ku simu yange weewaawo mugenda tegeera abo abasajja njagala batubuulire bo bwe baali bakula babateekayo ebizindaalo mukamu 7 abeera experiment baina edda lwe batulimbalimbanga nga baleese ebyo ebidagala mbwera kakati eddagala asoose gema baana be experiment esooke ku bonze wendi nze naabuulira abantu ekituufu mukamu 7 bw'otalengejja byenda nve ku intaneti nedda nsooke mbibasonseke nange mulabe kati ebintu nyina bingi kati eyo nvuddeyo waliwo olukiiko olutudde bagenda kutta ente z'abantu abali mu gavumenti muwulire bulungi jjukira twali tugenda mu kalulu akawedde naleeta security alert eyo ne bagezaako okutta ente naye bwe nabikuba era baagala biteeka ku NUP bagenda kutta ente ebisibo ebinene ebyabannannyini nte abali mu NRM okola mu gavumenti oli wa UPDF oli minisita oli wa NRM ku kyalo oli chairman oyina ente bagenda zitta bagambe nti NUP ebikola era bwe babadde beewa amagezi ag'okutta ente ezo bagambye bwe bati waliwo mu pharmacy ezitunda eddagala ly'ebirime waliyo eddagala lye bayita kombola mbu wa buweke naye ng'asaanuuka va mugamba nti tobalabula bigenda kukwasa abaana b'NUP bagenda kukwata abaana b'NUP waliwo eddagala baliyita kombola lye bagenda okuwa ente bagenda kuwa ente nga bo bebe Museveni alina bayagala okwavuwaza mu NRM
abattira ebisibo byabwe bakwate abaana ba NUP abali ku kyalo ekyo. Janet tusigaza assignment yaffe aba nkusonseko ogwo oguzindaalo ogenda onyumize ku Museveni omugambe. Olunaku lw'akalulu Museveni gavumenti etidde akalulu ako. Museveni agambye akalulu ako yakabalekedde akavuddemu. Alengera omukono mu kalulu ako abazungu bandi mujjirako mu kalulu ako. Era yagenze kunyweza byakwerinda. Mugenda kulaba road blocks ze mutalabangako mu Kampala okutandika nga 12 enkya n'okwosa enkya mugenda kulaba ekiyitibwa road block awo. Buli awali amasaŋŋanzira wagenda beerawo emmundu ennene, buli awali roundabout, gundi roundabout, buli awali biki, northern bypass, southern bypass, buli wantu wonna Kampala metropolitan mugenda kulaba kye mutalabangako. Mwagala genda Ntebe. Mwine ekintu kye mwapanzaawo. Museveni agambye ye kagende ku security ekyakalulu akivuddeko. Bagende bakole bye beetaaga, ye kanyweze Entebe. Naye ate nammwe tuteekwa okuba nga akalulu ke Kawempe, kuba akalulu ke Kawempe twakalya tetunnakayingira. Akalulu ke Kawempe twakawangula tekannaba na kubeerawo, kali mu giraasi. Twayingira mu kalulu nga tulina ekirala kye twetaaga. Kakati ffe tetupapa kuba tewali kitupapya. Tuli emyaka giri ku saidi yaffe, buli kimu kiri ku saidi yaffe. Ye Museveni atupulaningira ne bwe tusooka ne tumuwambako Kawempe ennaku 3 nga tetunnava mu Kawempe, misana na kiro kimala. Ne tusooka ne tumutwalako Kawempe n'emirirwano. Tujja tuadvance nga tujja tumutwala mpola nga bwe tumusembeze emabega. Ne bwe tumala wiiki nga tetunnatuuka mu paaka, no problem. Tuli baddembe n'okusooka okuyitira Nakasero ne tutayitira Ntebe. Tukkirizibwa n'okuweerako Nakasero omwezi mulamba nga takkirizibwa kulinnyawo. Tewali kitupapya. Ekikulu kasita tumutandikako. Ne bwe tumala ewiiki mu Kawempe nga talinnyamu tumugjeemu. Wiiki ey'okubiri tujja tugattako Mulago. Wiiki ey'okusatu tujja tugattako Wandegeya. Kimala. Gendo laba abantu bonna babadde beekalakaasa abasudde gavumenti mu kwekalakaasa. Beekalakasa ne mutuuka ne mubyerabira n'obyerabira nga bo bakyaliyo beekalakasa. Mu mawulire basooka ne babyogerako awo bannange bannaye. Oba oli awo mu Gwokunanga bagamba nti kati ekibuga ekikulu kyonna bakisazeeko n'ogamba tebawummulanga nti gavumenti egudde. Ab'Egindi batwala emyezi egi ng'egi ab'e Sudan. Mujjukira ab'e Egypt. Mujjukira ab'e Ben Ali e Tunisia. Mwajja mu bigoberera. Kati tewali kitupapya ne bwe tumutwalako Kawempe yekka. Abayisiraamu omwezi gwa Ramadhani tujja gusasula. Musooke mujje tugende mu bbato. Omwezi gwa Ramadhani tujja siiba mwegi. Allah tujja musasula mwegi nga gya Ramadhani mu Uganda empya. Kubanga oyinza obutasobola kusiiba nga bw'okola ki? Akisobola kikole, ati kisobola tuyingire mu action kamala kuvaako. Bwe muba mwaze mu kalulu ke Kawempe nga muze mu kalulu mwayonoonya amaanyi gammwe kubanga mwakalya dda. Nkiddamu akalulu ke Kawempe mwakalya dda. Owulirayo ebibiina by'ebyobufuzi bimeka? Owulirayo ba candidate bameka? Kyemugamba mmwe bannabyabufuzi abagundiivu ennyo okusinga Mpuuga. Omuwulirayo. Ojjukira nga baakola survey e Kawempe ne bakizuula nti Luuswa Luwemba yasinga amaanyi ne beeripa kwasinga amaanyi. NUP n'egenda n'omunafu. Ow'amaanyi aliwa? Mmwe musinga anti obukulu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda.
okimanyi nti anti efugibwa genero, okimanyi anti efugibwa geno, simanyi former army commander yasinga okuduumira amagye ga Uganda ebbanga gundi eddene ayinamu candidate lwaki? Candidate wa DP yani. Okimanyi mwenna ab'NUP nga mwali registerinze emyaka gyammwe okuva ku president wammwe okutuuka ku nze ow'NRM abaagala ennyo temuweza myaka gya DP. Okimanyi DP yo yabeerawo before BC before independence. Candidate wayo yani. Why NUP? Akalulu mwakali obudde bukyali bwe muba mubadde mututwala mu kalulu nga kikomaawo mutwonoonedde amaanyi gaffe. Nayo nvuddeyo. Abasumba b'abalokole, abasumba abanene, Yesu yagamba, Yesu yabuulira Matayo 13 ndowooza. Si Matayo 13 oyo. Yesu yali ayogera ku bannanfuusi abafalisaayo abannanfuusi n'agamba bw'ati. 13:23. Yesu yagamba bw'ati. Mutambula ne muddingana nga mubuulira enjiri ne mugenda ne kubizinga ne mubizinga ne mubuulirayo enjiri ne muleeta abantu mu kanisa ne mubazikiriza emirundi egi okusinga we baali. Eyali omwenzi ne mumuyigiriza ebisiyaga. Yali mwenzi naye nga tannaba kutuuka ku bugwenyufu bwa kisiyaga n'ajja mu kanisa ne mumuyigiriza ekisiyaga. Yesu yagamba omuntu n'azikirira emirundi egyo okusinga we yali. Omuntu nga yali ajja Kampala naye nga atuuse ekyengera. Wabula n'asanga omusumba w'abalokole. Omuntu n'abuuza omusumba w'abalokole nti Kampala yewa, n'amusongera Mityana Road. Omusajja n'alyoka azinga emmotoka ng'agiza Mityana Road n'avuga. Ng'omusumba w'abalokole yamulagiridde nti bw'oba ogenda e Kampala ate okwata Mityana Road. Naye nga wamulagiridde ne bwe yanditambudde mpola okuva e Busega ng'atambuza bigere, zaali genza okwera ssaawa 8 ng'ayingidde ekibuga Kampala. Ne bw'aba mulema eyeewalula ku kkubo n'asimbula e Busega ku makya zigenda owera 8 ng'ayingidde Kampala. Wabula omusumba w'abalokole n'amugamba gwe kwata eryo. Omusajja n'avuga emmotoka kati ali kyegeegwa wabula agenda Kampala. Ebyo ebigambo bya Yesu. Nababuulira wano nagugulana ne Museveni ne Sserwadda ku tteeka lya Faaza Lukodo. Ne mbagamba etteeka eryo lyakubasirwaza Museveni kubafugirako ne muwakana. Bwe yamala okubibakozesa Lukodo n'afa. Kati Museveni bw'aba ayagala abasumba b'abalokole abalagira nga batabani be, yabagambye bonna abeetaaga mu kalulu ke kawempe n'endiga zaabwe. Tayagala n'omu abulawo ekkanisa agenda giggalawo. Matayo 23. Yes. Wulira. Abasumba b'abalokole baakola zi ambuleero omuli Sserwadda, Kiganda, Luwere, Kayuwa, Kakande n'abalala. Nti omuntu okutandika ekkanisa olina okuba ng'ogwa mu ambuleera zaabwe ezo. Kati Museveni kyayagala akibuulira bano ne bawa komandi okuva waggulu paka wansi bw'ogaana ekkanisa mmye. Baleeta n'amateeka mbu amateeka nga gakufuga basumba. Etteeka erifuga omusumba ku bumenyi bw'amateeka lye lifuga owa bodaboda ku bumenyi bw'amateeka. Lye lifuga omusomesa ku bumenyi bw'amateeka. Lwaki mmwe babaawulirawo mbu omusumba asobola okukwata omwana? Nedda akwata omwana tumukuba akabazzi ku mutwe. Akwata ate omwana. Mwawula mutya etteeka ly'omusumba okuleepinga omukazi ne mulyawula ku lyowa bodaboda nga tannaba kubeera musumba asooka kubeera muntu? Bw'akwata omwana oba bw'akwata omukazi etteeka erivunaana erivunaane wano. Ne mbagamba obwo bulimba.
kati olwaleero temwagala bikola kati abakozesa bye mutayagala kukola wabula mwampakanya luli kati ate mmwe mundaajanira bannange tuyambe otwogerereko tuyambe bw'abawa ebisente byammwe nga temubimpaako mwali mumpaddeko ku bisente byammwe kati emitima gyammwe yamala ddo bakozesa ensobi muja temwagala NRM temwagala kulabikako ku bubaga bwa NRM abamu ku mmwe abakyalimu amagezi naye ate mwakkiriza okuyingira mu bigundi ebyo mwakwata ekkanisa ya Kristo ne mugiguza mu 7 kati fiiri za hiti mwali mumanyi situjja bategeera situjja balaba Kazimba Mugalu atwekweseemu ebbanga eddene nga bakola ebikolobero biibyo bimaze ovaayo kati ensi emukuba munneesibako kyemugamba Inter-Religious Council ebintu ebikolebwa mu Uganda bibasanyusa lwaki temwogera oba temubiraba ate abasumba ababana Uganda simanyi lwaki bwe mutu bwe mufudde Uganda n'ebweru wa Uganda waliwo olwaleero omukristaayo omu asabira mu kkanisa ya Katende Pastor Katende Boston mwefuulira ddala Katende weefuulira ddala ye Katende mwefuulira ddala abatamanyi kiki kigenda mu maaso mu Uganda era bwe muba musabira America era banaye tusabira America ne Africa tusabira America ne Africa nga muri banna Uganda musimanyi tusabe mukama atuwe tuliye ekibuga bannaye musabe mukama tugabire mugule wana amayumba mu America gwe musajja gwe Katende genda osome Zabbuli 137 oli Babiloni oyagala era otuuse Babiloni ne weerabira Sayuni abalimu amagezi bwe batuuka Babiloni tebeerabira Sayuni Uganda ye Sayuni yo gweddeeyo oyogera oluzungu firifiri skwi oli muna Uganda ne bwe muneeyita abaakabi mwabaali baddeeyo ne mwogera ebintu n'osindika message e Uganda n'ovumirira muli eyo gwe Katende gwe kanisa ye Boston gwe abakristaayo bo baŋŋambye nkugambe ate nze nsabira eyo bw'agaana okwogera ku nsonga z'e Uganda mu mwoyo ne mu mubiri ekkanisa mugifulume mugende munoonye ekkanisa endala gye musabiramu muli eyo ku migga egikulukuta waliwo emiti waliwo emigga egikulukuta e Babiloni naye abalina amagezi ne bwe babituuka mu Bayibuli egamba tebeerabira Sayuni era baatulikanga ne bakaaba okakasa gwe Katende onoogula ennyumba y'omu America n'ogimalayo ng'olina emyaka emeka okimanyira ne bw'onoogimalayo era ogenda giweera omusolo ne bw'onookola otya Uganda ye Sayuni yo ate mwe basumba mwenzi nja bagamba kuba mwe wa Mukama ali kunze Katende sikumanyi tommanyi bw'oba oli awo tommanyi naye nze nkugambye so kati baserwa dda beba Museveni be yayiseemu okunyigiriza abasumba b'omu Kampala ne mu Kawempe bateekwa okubeera ku laale ya Museveni bateekwa omulaga obwagazi bateekwa omubeererawo naye nga bakiwulira ddala tebaagala mubeerawo n'olwokuba bo bambi babukanisa butono benyooma Bayibuli egamba mu kitabo kya Luka nti gwe w'ekisibo ekitono oweereddwa omukisa kubanga n'obwakabaka obw'omuggulu bubwo naye babateekamu ekimentality nti ow'ekisibo ekinene yabeera omusumba Yesu yasumba ku nsi yamalako emyaka 3 yafuna 14 kati gwe kanisa yerimu abantu 7 naye owulira toyina abantu oyagala ba bugingo ziri mbuzi bugingo yalemeddwa okubuulira enjiri n'agamba mbu abasiraamu batandise ekisiibo kati loogi zikaze simanyi omwenge gudiba simanyi biki kubanga bo tebanywa wabula bagenda mu bbala mbu munakugulira n'omala mbu n'okusiimuuka n'akutwala kyogamba gwe makula ye yakugulira oba gwe wamugulira kubanga ewaka wali olina omukazi otubulira experience
Makula ye yakugulira n'onywa oba go wagulira Makula n'omusiimuula. Enjiri bw'eba ebalemye muleme kulumba bannammwe. Enjiri bw'eba egaanye omwoyo omutukuvu buli lw'omunakuwaza n'akuvaako otandika kuyogera bya kisiru. Nze senga mbadde siinaako session senga mbadde siinaako party eya secretariat eya politics neya Bible nga tuli mu kanisa ku Bible kokka tusobola okusoma Bible okusinga ne buyinza okirowooza. Kuba wano Bible tugisomera eddakiika 15 ku 2. Kati ne malambeera n'essaawa nga ya Bible siinaako politics president aliko akoze bulungi nnyo tateesa kutta bantu tutandikira mu Bible tumalira mu Bible. Naye gwe olina obudde bw'okusomesa Bible oli mbya kisiru kuggwe ne Makula ani yagulira munno omwenge. Gwe wamugulira n'omujja ku jjajja friend wo oli gwe yatugamba Makula yatugamba yayagala omusajja nga wa myaka 8 omusajja wa myaka 5. Kambiveeko ebyo ngende mu nsonga endala. By election ye Kawempe njimaze wamadda wano. Politics. Tugende mu kigambo kya Katonda. Akalulu ke Kawempe kensoose ebiriyo mbirabye gundi laale zigenda mu maaso. Naye wulira. Akalulu ke Kawempe tuyina kakuuma kimafiya. Tuyina ka planningira kimafiya mu nnaku zino ezisigaddeyo. Tuteekwa okuba nga tetwanonye. Tuteekwa okuba nga tetwanonye kalulu. Akalulu ke Kawempe tuyina kukakwatanga Namugongo. Western Uganda singa kati mwabemberedde dda ku kkubo mu mabaasi nga mujja kuba ebyaffe si bya kutambula. Naye obadde tonnabakimanya. Namugongo bakola bwe bati buli region eba eyinako omulimu. Aba Western Uganda bwe baba nga abeerukiga nga be bagenda okuyimba be bategesi waliwo ababa bagenda okuyimba ab'omwakyoli be bagenda okulongoosa amazzi g'omukisa abawa be bagenda okulongoosa biki buli wingi eba erina ekyokukola Namugongo. Era ne bajja ne bakwata buli omu n'akola ogugwe to the fullest Namugongo n'awuuma. Ku bintu ebitalina makulu. Eyo nvuddeyo Abakatuliki bajja kugamba mbalumbi. Ebintu ebyo byali badde n'amakulu nga mulina Uganda ennungi. Byali badde n'amakulu nga mulina kakati tulaba guno si gwa kusatu tugenda mu gwa mukaaga. Eyo mu structures kati bali mu kutegeka Namugongo. Namugongo asookera ddala gwe tulina okutegeka y'ono. Northern Uganda mwandibadde mwatuuse dda ku nnaku gye mulina mu Northern Uganda mwandibadde mwatuuse dda kati nga muli mu Kampala mwagize dda muli mu Buganda. Buli muntu abantu bapange mu ddiiro gw'otomanyi gwe muyita ayingire mu nyumba bapange mu ddiiro zino ennaku 3 babeerawo mulye kye mulidde mubeere mu ddiiro awo mu Kampala basembere mu mukono abamukono mweyongereko eno mujje ne bweyogera abe bweyogere mujje ekireka mugende nga mujja. Museveni tuteekwa omusooka ku 7. Oteekwa okuba ng'omanyi ky'ogenda oteeka mu kkubo ab'ebimotoka muterere olina okuba ng'omanyi nti nze ngenda okuziba ekkubo lino ery'ekireka. Nze ngenda okuziba ery'egindi. Muteekwa okuba kati nga mumanyi kye tuzzaako kimafiya. Abawestana mulina okuba nga mwatuuse dda. Abaana abato Abawestana boonoonese banywa buwalagi ne sigala. Mbwolwo abeera wakabi mbw'omunyankolo wakabi mbw abeera anywa sigala. Mbuno nayisa omukka mu nnyindo. Kati awo n'alyoka akola simumanyi mbuno mulasita. Nabagamba abanyankole temunyumira bulasita naye temuwulira. Abanozana mujje bw'oba omanyi nti nno Museveni yakulemesa bizinensi yagwa tokyafunamu okola mmere ya leero yingira akalulu. Bakubbako ettaka
bakubbako ettaka balitwala yingira akalulu bakuwambira omuntu gundi bali bakuwambyeko bakukubira obwerere bakusibira obwerere jangu mu kalulu kakati ffe tetuli ku kalulu Museveni agenda kati ab'ebitongole ebikuumaddembe bo beetegese dda kyovula baje Museveni yabamanya dda n'abajjako n'aleeta jaati naye mu katogo kano we mugenda otegeera nti abo abasajja babalimu Museveni yayingira mu kalulu k'ekinaana ng'agenda Luweero okimanyi Museveni yayingira mu kalulu k'ekinaana ng'agenda Luweero teyayingira mu kalulu mbuna yagala kalulu yayingira mu kalulu k'ekinaana nga yagenda Luweero tuyingira mu kalulu ka Nalukoola nga tulagawa twayingira mu kalulu ka His Excellency by election eri ey'egindi eyawa Kyaddondo twagiyingiramu nga tuleeta opposition ntuufu kati olwaliro ffe twogerwako abataaliwo 2016 tetwaliwo 2025 ffe tuliwo kati akalulu ka Nalukoola tukayingidde na Amos kati ebisomesa mwenna mwetaagibwa Namugongo Kawempe ebisomesa mwenna mwetaagibwa Namugongo Kawempe mujje tulamage ku luno Mukama atuyambye tulwanirawo mu Kafunda gwe tugoba yadduka kirindi agwa yatuula kasatu tuuke Nakasero ne bwe tubeerawo ennaku 3 international news everywhere bannange Museveni vaako gwe gwafuze ekinene vaako abaana bakaye vaako nonya ensi gy'olagamu jja tukola twakakuttedda yokola bwe tutinga twakakuyedda mu kkomera yokola bwe kutinga twalayidde edda kati mbyogera mulaba ng'ebitasoboka ambaleke mwina okukkiriza okutono temuyina nakuba so tusobola okukola akalulu ke Kawempe ensi ne yeewuunya waliwo omufaaza eyabuulidde mu Northern Uganda n'abuulira abanoza n'ebintu bye mbadde nga njogera neebaza Katonda olw'ekyo lwakuba misa yonna yabadde ya Lunothana yabadde ya Lukyoli tujja giteekayo oyinza obutagitegeera naye briefly kanjibaddemu kanjibabuulire wano waliwo benda byabakataddeyo mbadde sinabakateekayo kuba mbadde nkyanoonya biki bijayogedde nembifuna ndudde nga mbagamba ku musajja Sali Musale abantu beggulu kambabuulira omuntu eyabatta omuntu eyabakola obubi ye Sali Musale nickname ya Sali Musale gye baali bamuwa mu nsiko baali bamuyita Rufu Rufu kitegeeza lumbe era bamubbulamu ne camp bagita camp Rufu eyo gwe bagijjamu ojjukira omusajja gwe baanona Kaseese ne bamuleeta ne bagamba mbu yafiiridde mu kkomera ng'anaaba mbu yagenda okunaaba mbu n'aserera n'agwa ku tiles n'afa enanga ye yali omwogeza ebiseera ebyo abavubuka bamukwata baava mu kampu Rufu eyo bwe kunona todda Sali Musale baali bamuyita Rufu Kagame baali bamuyita Pirato nga bwe bakutwala mu maaso ge kuba kufa bwe bakutwala mu maaso ge kiba kyambe yasomba abasajja abaana abaali abaakayiira bonna n'abasala n'abamalawo awo ku nnyumba gye bayita basiimaawo opposite Sojovalo kakalina akali awo emabega wa petrol station awo baasalirawo abaana baakayiira awo nga babajja wali mu lubiri mu barracks yali mu lubiri awo Sali Musale baali bamuyita Rufu Sali Musale yayagala dde okutwala ekitundu kyeyo Sali Musale bwe baali Luweero baasaanyaawo Luweero n'afuna ekitundu ekinene Luweero
alina namunkekera simanyi alina biki bwe baali mu lutalo lwa Northern Uganda Salimu Sale yagoba amawulire yagoba kamera mu Northern Uganda mukijjukira ekintu ekyo genda yo kinoonye Mugisha muntu takyogera nga kate nga yali mu bintu ebyo nga bagamba mbuko n'abalemesezza simanyi yeekyosa simanyi biki n'agamba nedda abantu bano be bakweka kkoni Salimu Sale n'agamba saagala kamera mu Northern Uganda Salimu Sale yasala abakyoli yayokya amayumba district ku district nga tebalekaawo nnyumba oba ya Ssubi oba Kasiisira oba ya Baati oba Kalina district ku district ne bakwata district endala mbunno bali mu kusaanyaawo kkoni kati gwe mugamba mbu yayagaliza abakyoli mukakasa Salimu Sale kati yayagaliza abakyoli mumanyi yabateeka mu kampu bwe yali akomawo mu mirembe ng'alinga akomawo mu mirembe yawasa omuwala omukyoli n'amala n'amutta yawasa omuwala omukyoli lwaki mukyala w'omukulu ye si ye yafa lwaki mukyala we maama w'abaana be ye waali lwaki ono gwawasa oluvannyuma yafa yawasa omuwala omukyoli n'amukozesa okumuugulira amataka ge yali talina n'amuyunga ku bachiefs ne baani era institution yezi ezaleetera okuvunnamya Northern Uganda kalicho institution ne church institution ne bannaddiini bonna ne bakakkana bakalicho leaders bonna ne bakakkana waliwo lwe babakwata ne babagira mbu Museveni agenda basinkane Lwakitula n'abasinkane Lwakitula bagendera mu bbaasi n'abasinkane Lwakitula n'ababuuza lwaki tebamuwagira ne bamubuulira ensonga zaabwe ne bamukabira ennaku yaabwe bakava musimanyi mu kampu baagala ssente n'abagamba oke n'abawe ssente bisawo buli omu